Musiya mutya bana Uganda balungi abatulaba wano ku NEKOZ TV. Baganda bange obulamu buli butya bitambula bitya saidio eyo joli. Atenga wano ku NEKOZ TV olunaku lwaleero tusazeewo tubenga tukutuusako amawulire agakabi. Ng'ate olunaku lwaleero nyingiro n'emboozi ey'akabi nnyo ey'omuyimbi waffe wakabi bamuyita Rema Namakula. Emabega kawo bagamba nti Rema Namakula mu Uganda y'omu ku bayimbi abakyasinze okukuba kye bayita emikolo. Bwe kituuka ku music emikolo n'embaga Rema Namakula y'omu ku bakyala kyasinze n'okubeera emikolo emingi over the weekends. N'olw'ensonga eyo ate nga emabega kawo Rema Namakula of course yabadde n'omukolo. Omukolo ogwo gwabadde gw'amaanyi nnyo of which omukyala yabadde anyumidde gomasi era nga y'omu ku bayimbi bakyasinze okunyumira gomasi yabadde anyirira ng'alabika bulungi nnyo omukyala ono. Olunaku lwennyini Rema lwe yalinayo omukolo yasooka neyesetinga bulungi ewaka ng'omukyala yenna nga tannava waka oba ng'alina gy'alaga. Ekintu kyasooka okukola kuba kwetunuulira kwekolako ndabika ntya nyumye sinyumye design kye naakola nelakola atekole. Rema Namakula era yatulaga ku bifaananyi bye nga yegeza mu gomasi eno ng'atunuulira mu angles zonna gyekebejja ekubya ku bifaananyi akakase nti ekikoyi kinywedde ndabika nti anyirira. Yes, gatannasimbula kuva waka yasooka neekebejja neyekubya ne ku bifaananyi alabe nti ekintu kiri kitya. Gomasi agisibye enyweredde ddala ng'omukyalo Omuganda bw'agisiba. Akalimu kano kennyini akw'omukolo guno Rema Namakula ke yali afunye era ne muyimbi munne naye yali ayitiddwa Spice Diana abe nga entertaininga abantu ku mukolo guno. Kati mu mbeera eyo bajja ne basisinkana bonna bali happy. Rema yali happy, yali very very happy okuba nga asinkanye Spice Diana. Yes, ne Spice ye nga ye naye yali happy. Nagamba bannange mama ndi happy okuba nga nkusisinkanye bannange mama ama ogambo tya ne bawayawayamu ng'abakyala era ng'abayimbi they were happy okuba nga basinkanye ku mukolo guno gwennyini. Era of course essanyu eringi lye bayina ne bagamba wallahi twekubye ku bufaananyi bwe tunapostingira ku bafaani baffe. Bafaani baffe bamanye ki kye tuliko wawe tutuuse mweno quarantine eno yigiga eringa esookedde ddala eya Spice Diana ekubanga akuba omukolo mu mwaka guno mu quarantine eno. So n'olw'ensonga eyo yasinkana ne Rema tebakomaoko Rema Namakula n'amugamba bannange Spice oyina ekitateredde nze ndi mukyala Muganda weewawu mukubeera nti ndi mukyala Muganda weewawu ekitambala ekyo tokisibye bulungi Spice jantuddeko eno mu kafunda akutereeze. Rema n'asooka asiba Spice ekitambala n'akinyweza bulungi n'amusiba ekikooyi ng'omukyala Omuganda bw'ayandisibye egomasi oba ekikooyi kinone kitambala. Rema Namakula n'asiba Spice Diana ekitambala bulungi nnyo n'ebikooyi. Spice n'abeera nga tirira ddala mu layini mu gomasi naye yali very smart. Rema Namakula yali smart, Spice yali smart. Wano Spice n'ava n'apostinga n'agamba bannange ekitambala kibadde kintabuseeko. Thank you mama mal bannange webale nnyo kunfaako nakunsiba kitambala. Kanguwe ka video kano osooka olabe Rema Namakula engeri gye yasibamu Spice ekitambala. Omulabe ng'asiba Spice Diana ekitambala. Era teyakoma okwo emabega kawe era yalina omukolo twamulabako ku mukolo ogumu. Rema yalina okuyimbira abagole. Omukyalo ono anyumira bannaye gomasi twamulabako n'asooka yeegezaamu awo. Rema of course twamulabako ng'amodola ng'ayambadde gomasi eno. Gomasi yali ya maroon. Kyala yali smart bambi. Omulabi waffe omulungi aliyo kyenjagala okutegeeza nti Rema mu Uganda y'omu ku bakyala bakyasinze okukuba emikolo ate nga bwe kituuka ku kwambala gomasi y'omu ku bakyala bakyasinze okunyumirwa gomasi cause she's ever smart. Bw'aba ayambadde aba ku point gomasi zayambala ziba kumulamwa okyegera ekintu ekyo. N'olw'ensonga eyo byebino ebimu ku Rema byabadde ajayitamu mu bulamu bwe era asazeewo mbawe ku update mulabe ekintu engeri kyatambulamu ku side ya Rema. N'olw'ensonga eyo NEKOZ TV kwoli amanyi yanze original Benja mwana mama nkusaba busabi abalabi baffe abalungi mbasaba busabi mubeere nga musubscribinga ku YouTube channel yaffe clickinga ku eyo subscription button obeere nga weeyunze ku channel yaffe. Mbagala nnyo wekumire ku NEKOZ TV tovaako tikula sumulula nebyansibo wedda sisitira nyiganyiga abalungi mwenna mwekumire ku NEKOZ TV. You know what it is. Subscribe olabe ebisingawo ne original Benja tobasuwa.
Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on NEKOZ TV.